It's celebration time with Celebrate Uganda. Pastor Happy David Ngabo, the lead pastor during the past prayers, was arrested on arrival and whisked away to unknown detention center. Okusaba mu Uganda kufuuse ekintu ekimenya etteeka lya President Museveni okusinziira ku state efuga oba amateeka aga politics agafuga abantu be Uganda. Etteeka lyo tugenda dimenya mulimu ne mu Bayibuli abeekwekanga ne basaba tujja kusaba oba agende naye tujja saba. Nno mbadde nga tannamaliza munnange olukanyumunge Katonda nze ngamba n'abanna Uganda abali ebweru n'abali mu Uganda twekolemu omulimu tugende nga tusabe fenna batusiba nti aga kusiba fenna batusibe agende ne banne bafuge eggwanga tulabe n'amalako. Tugenza okwekanga nga ensonga eri nti mu Uganda ku ssaawa eno waliyo Katonda w'emmundu, Katonda w'amagye, Katonda w'omukono ogw'ekyuma, ng'era oyo ye Katonda afuga mu Uganda. Ate ne wabaawo Katonda gwe twegayirira ffenna ng'abantu ennaku eba ekuyitiriddeko ofukamira ku maviiviigo n'omusaba lwakuba ye awuliriza banaku, awuliriza banyigiriziddwa, awuliriza abo abamukaabira era ng'essaala zaabwe azaanukula. Kati ye Katonda waffe owa Bayibuli. Ng'era katugenda kwogera n'abantu abali mu Uganda kakati ku ssaawa eno tugabanemu tulaga wanga Uganda era mweyongere okutumenyeramu ebyo bye muyina mu tugabaneko n'ebyo bye muyina. Ensonga eno mugigambako ki ey'okuziiza okusaba mu Uganda? Ekintu ekyo kwegamba nze nja kugamba nti kireese nnyiike ennene nnyo mu mitima gy'Abannayuganda. Abannayuganda badde bakyalina obulumi bw'okubbibwa akalulu olw'okubula obwenkanya, kati ate baleeseewo obulumi bw'okugaana omuntu okusaba. Kubanga omuntu awulira nti yanyigirizibwa abadde asazeewo asabe busabi oba oliawo, kubanga nze nina oluyimba lwe nayimba baluyita Kamusinze ne ngamba nti nze ebyange kambikukwase Mukama kubanga byonna gomanyi gye biggwera. Nze nsuubira abaami abo gwe mulango ogwabayingira mu mitima ne bagaba bino Mukama yamanyi gye binakola ki gye binaggwera. Katwekwate Mukama yekaffe katusabe busabi. Naye kakati ate baba bajjewo omuntu kubanga nze ebiseera ebisinga bwe mbeera mu kusaba bwe mbadde n'omugugu mba mpulira nga guntikuddwako. Omuntu abadde mu nnyumba ye ng'omuggaliddeyo ng'akaaba bw'afuluma ebweru n'agenda n'akoowoola Mukama, nze nsuubira nti aba afunye muli eri obuwewu aba awewuse. So nze ndowooza nti Abannayuganda ate kati ssaawa zino we tuli tweyongerako migugu, batwongerako migugu. Bw'oba obadde n'akagugu kati gufuuse omugugu ate kijja fuuka ekigugu. So nze kati embeera gye ndaba mu Uganda ssaawa zino. Okay. Manya Kabuye John Ngabo, nange okwogera ku nsonga ey'okusaba nti mpozi wano constitution yaffe etukkiriza buli omu okusaba mu ddiini nga bw'akola ki bw'ayagala n'okusinza nga bw'ayagala. Naye kino ekintu ekyabaddewo ekyokugaana abantu okusaba olw'okubanga basaba Katonda abeereko ebintu byakyusa okusinziira ku kunyigirizibwa kwabwe. Kati omuntu bw'otuuka ekiseera watuukira okugamba nti kayeekwase Katonda n'otandika ate n'omugaana Katonda, kiki ekiddiira bannange? Nze mu kulaba okwange waliwo ebintu waliwo ekisobola okuddako nga kibi nnyo. So bandi balese ne basaba Katonda waabwe nabo ne bakuteekeko okusaba okwabwe. Baliwe basaba government eveeko ne basaba government ekole ki nebeereko, so si kubagaana. Katonda n'awulira, Katonda niye n'asalawo, because kino si kirungi kugaana side emu ate ng'eri bagenda ne bawulira nti president agenze bantu bamuyise kumusabira. Yes, yatambula amakanisa gonna ng'anoonya akalulu ng'asaba buli mu makanisa mu mizikiti ne bamuyita ng'ayangwa nga tasiba namu ne ssente ng'azibawa. Abalala ne bamuyita kuba waliwo church eno eri wano Makerere ya pastor omwa eri awo Makerere, bo bamutayiminga nti anoonya kalulu ne bamuyita basobole okubaweerako ssente zigule ki ettaka era n'agendayo. So okusaba president ye akwagala nnyo bw'awulira nti bamusabira, naye ate bw'agaana abalala okusaba
Yes, kati waliwo eyaŋŋambye mbu obukulembeze buva eri Katonda. Ne mugamba yes, buva eri Katonda. Osanga ne bali abasaba Katonda yabatumye bakole ki? Basabe nga yessaawa ey'okuteekako obukulembeze obulala. Okay, tugenda maaso, tugenda maaso. Yes. Nze nomuzukulu wa Kabazi Buyondo, nze nekunya bwewuunya mulinze kumulaba wano nga bamulayiza nda. Bwe Saala n'agyesomera. Kuba tugenda kuswala nnyo ng'ogwoweza okusaba ate gwe bayita abasumba bamasheeke bapasita simanyi bwe kinaatunula naye agenda kuswala. Ekikulu mu byenna akkirize kiri ekintu kimu kyagezaako okukweka. Akimanyi buli omusajja ono maze tuli ku Besigye gutwogerako. Buli omusajja olwamulaba nga yeeyolesa abantu n'abadde akyasirikidde ebbali ayongera okuvaayo alaga omukwano eri omwami ono olw'ebyaliwo obutali bumativu. Kati ekyokusaba kino kyagezaako okulaba nga aziyiza abantu buli lwe beegatta awamu ne beegatta e Kampala ne beegatta e Jinja ne beegatta wa yonna gye beegasse alina kyasuubira ku lunaku lw'okulayira. So ayagalageza okulaba kalinga kadde kantu ekimu Besigye musibe waali akimanyi naye okulayira bwe kunaggwa ateeka okuta omusajja bamuve nako. Kati alina kyakugira kyamanyi ekitagenda bulungi nga atakikakasa ddala kyagenda kuki bulungi nga solution eryemu kukikwata kati kyekimu kyokka. Alina abamugezi nnyo n'akozesa Abaganda mu kube bannammwe emiggo. Okay. Yes. Amannya agambye Muyimbwa Gilbert. Omuntu yenna oba mu nsi wabeerawo eddembe lyeriweebwa abantu, eddembe ery'okusaba, eddembe ery'okutambula. Kati ekimu bwe kibulawo ndowooza bye bimu ebitandise otulaga nti tukalaze zitandise okuvaayo nti he's a dictator. Naye bulijjo yeekwesa endowooza kati abagenda bimujjamu byonna ajja kutandika obikola kubanga kati ali ku bunkenke, ali ku bwamaggwa, ayimiridde bw'ati ali ku bunkenke, kyekizibu kyalimu. Naye nga eggwanga lyaffe ddyo lyetaaga kusabira, Omuziganye oyogera kukusaba kati asikisegera kyotegeeza otegeeza kumenya tteeka tusabe kati etteeka olimenye ddyo olimuki oli muyeekera ggwe oyogedde kukusaba oli muyeekera ggwe okiraba tugende mu maaso etteeka ddyo tugenda ddimenya kubanga mulimu ne mu Bayibuli abeekwekanga ne basaba tujja kusaba oba agende naye tujja kusaba. Mugaana abantu kusaba. Buli wogaana abantu okusaba obanga ono omusajja eyafa yali Gaddafi yagenda n'atuuka wano mu Uganda n'avuma ekitabo owulidde n'avuma ekitabo abantu ne bamusabira essaala era yafanga mbwa kiwulira so kati watu bamusabira essaala balokole ne basaba kati essaala eyo abantu bagitya kitegeera so ndenga tannamaliza munnange olukanyuma nge Katonda nze ŋŋamba Uganda abali ebweru n'abali mu Uganda twekolemu omulimu tugende nga tusabe ffenna batusiba nti aga kusiba ffenna batusibe agende ne banne bafuga eggwanga tulabe banaamalako kikyokka bakole tunajja. Nze sina bingi byakwogera naye kambagambe ekigambo kimu mu kutya Katonda amagezi mugakola ki mugasookera. Nze naliwo ku mulembe gwa Amin nga mutuukirira naye yatuuka n'awera amadiini wano n'addayo eddembe ly'okusaba ekyaddirira mwakitegeera yagwa. Kasita tuyinza kwepima mu Katonda, kasita weepima mu Katonda akutema ennyingo zonna n'azitematema zonna n'oyiika wansi. Ayina okulagako. It's celebration time with Celebrate Uganda.